yagamba nti nali nabo mu nsiko naye ne mmala nvaawo temugenda kubasobola beebo ekyo kye yali ategeeza abantu bano bafuna bakiyita dignified surprise, economic surprise. Okitegeera webali bali tebasuubira nti balibeerawo tebakirootako bakimanyako nti bali bakubira obugombe mu makubo nga bakimanyako nti bali bakubira saluti nti balivuga ku mulokeza ebbeyi webalinyo otegeera status surprise nti batuuka mu bifo bye batasuubira bye baali tebasuubira. Kakati kankuwa ekyokulabirako. Katonda agamba abaana ba Isirayiri nti bwe mutuukanga mu nsi ensuubizi gye mbatwala mugenda kulya emmere gye mutaasimba, mugenda kusula mu mayumba ge mutaazimba, ensi eyo ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki, naye bwe mugituukangamu temusinzanga bakatonda abalala, temugobereranga bakatonda b'omu nsi eyo. Okiraba? Yakimanya nti the moment you become opulent, richer, well off, otandika okuva ku mulamwa. Wonderful. Otandika okweyabira Katonda. Wonderful. Wonderful. Okay. Kati ye n'abo kibagambirawo nti bwe mulibanga munywa amata, mulya emmere yange, omubisi gw'enjuki ogukulukuta, mwemiisa omubisi gw'enjuki, otegeera, muli mu bulamu abalamu bataliimu, temwerabiranga bye mbakoledde, temwerabiranga gye nabajja. Era bagamba mujjukirenga Mukama Katonda wammwe eyabajja mu nsi ey'Emisiri mu buddu mu kubonaabona, ng'akimanyi kasita ogwa obugwi mu bintu oyonooneka. Bano abasajja boonoonese lwakugwa mu bintu. Era similarly ne baminisita abakyala inclusive bonna bali arrogant, tebakisuubirangako. Otegera amawanga amalala baganda bange okufuuka minisita ne bakulonda obe secretary of state, otegera obere honorable prime minister wone Bungereza, mama omukululo kankubulire oyo bw'asaba ekisanja ekiddako eyakulonda tebasobola kumuwa nga yalonda ebisassalala, tebasobola. Ekyo kyokka kimumisa akalulu gwe balonda abale n'omukululo. Wano abaana bayimba buyimbi mama na UPC ne bamuwa bwaki owa minisita n'afukamira bufukamizi wansi ajja n'akayimba ke, twagala Museveni nga sente genda mu investment ya minister wa agriculture, minister of trade. Okutegeera kakati tebabisuubira, tebabikoleredde, kubanga bwogera n'obalaba bagenda afula minisita simanya gundi, minisita gundi, sagala bogera manye bebaani abo. Minisita omu agenda mu gundi mu banka n'alagira ye ateekwa okusookawo. Abasirikale ne bakwata abantu abali mu banka olwokubanga minisita ayitawo, tebamukkiriza kuwaganya abasooka bano abasimba ennyiriri. Omusirikale nayagala akwaze n'omukuba oluyigagi gwe gwanyanjaza. Minisita n'agenda we baaliza muvubuka muto ayagala ayite obuyisi, talina mukululo, ani ofuuka otya minisita, nabo bennyini bali surprise, tebakkiriza nti webali weewo nti kugina emyaka gyange 3 gye nina minisita, so nayagala akole buli kyayagala. Omuganda oli bamutaddewo alina okwaza buli ayingira, minisita n'amukuba. Tetuganye ayinza obutayaza minisita, but it is not by default to minister buli muntu agenda kukomanya. That means sindiko personal assistant ogantya minister so and so agenda mu banka badde nkusaba abajja muleka ayitewo netu gotoveri buvyoga ntya nze ndi minister bategeka okubanga bamanyi. Bible ife tugamba
nti omuti omulungi muli gulabira ku bikolwa ku bibala byabyo bano si balungi minisita omwera mu gavumenti eno yennyini omwana omuwala munnamawulire najja gyali abeeko byamubuuza honorable minister ekikonde mu lubuto bwabiramu omwana n'avaamu ekyewunyisa abalonda yennyini asirika busirisi bano mubaleke bano mubaveeko bano ababikola naye abalonda agamba ki asirika busirisi ne bakola effujjo erya buli kika asirika busirisi so the question is or what comes up again is this the government of the people for the people kyekibuuzo ekyo gavumenti eno y'abantu so bayingira mu kitiibwa nga tebakisuubira ate nga tebakisaanidde akutukalekangayo baali tebakisaanira era mukama waabwe teweewunya mukama waabwe yagenda e Masaka namugamba nti ffe twagala ono gwe tugenda okuwagira wadde si wa NRM nabaga nti ono mumuvunaana ki oyo mwebafu tetwagala naga nti wadde mwebafu kasitaba nga yambadde yero owa NRM omwebafu asinga owa opposition lawyer kakati bwebamala okubasindikayo abebafu abo abatasaanidde kubeerayo mwajja okulonda baminisita mwabo abatasaanira eyi gavumenti okiraba eyi gavumenti so oli omulala n'agamba nti nja kubassaamu ekitiibwa nga nange mutaddemu ekitiibwa owulira naye nga ali mu maaso g'abalamuzi ate looya nemanyini looya ethics azimanyi zebagoberera nga bannamateeka sisobola kukussaamu ekitiibwa nga tompadde ekitiibwa olina okumpa nange ekitiibwa bwafuluma nakola statement 3 esooka mugende ewa Museveni mumpawa 2 ekisigula ennyana kiva mu kibeere akimanyi mukama we tasobola mugoba olwa misconduct olw'empisa embi kankidde mutereza kamera mwami Museveni baminisita be bakimanyi tasobola kubagoba otegera nga bakoze empisa embi yagamba oba oyagala geno ndope ewa ffe twabikolanga nga tumanyi jjajja waffe tasobola kukuba gende wa jjajja ondoope ng'okimanyi talina kyajja kufunayo ajja kuswalirayo nagamba yasooka agende wa Museveni andoope ayinza n'ogende wa paapa kale ewa Katonda baba yagala agende ewa Katonda ampawabire abantu abatatya bayibuli ffe tugamba nti Katonda si mwana wa muntu okuŋŋoolebwa to be mocked oba si mwana wa muntu okusekererwa to be ridiculed ne Katonda kati njagala ombulire omuntu alengezza ne Katonda kitegeeza sinobona agenda ewa Katonda talina kyagenda kukolebwa nti mukama we yamulonda talina kyasobola mukola akulira eddiini mu nsi yonna talina kyasobola mukola ne Katonda yamutonda can do nothing as far as I'm concerned because of his misconduct kakati they have become more than God. All right, basajja mivule tuddeyo ku nsonga ya ambassador Chaligonza. Nali nkola research ku ngeri ensi gye zirondamu ba diplomats bano abazikiikira mawanga amalala neefuna ku Africa ensi 2 ezikyasinze okuba ne ba diplomat nga kituufu ddala ba diplomat eggwanga erya Kenya n'eggwanga erya Nigeria. I didn't know nti omuntu okulonda okubeera diplomat it is a career omukungu tokera bukezi kumakya n'ofuuka mukungu abasajja bagenda mu university basoma diplomacy n'asoma omukungu yeeyisa atya biki by'oteekeddwa okuba nga okukola oteekeddwa kwogera otya weeyisa otya mu bantu oyogera otya mu bantu lwana waffe osanga nogenda okukola nti ambasada wa Uganda e Saudi Arabia yakubye mukazi we ambasada gundi yakoze bwati mu Uganda diplomacy abakungu baffe bano tulina akasengejja ke bayitamu because akasengejja akaliwo ye vetting committee ya parliament of which kizibu nnyo omuntu okubeera nga abasengejja basaanidde akasengejja akaba diplomat sikano kaliwa anti kati ojeko aka parliament kano vetting committee
jinda bati ne ina issues zayo kakati kati onyambyeko buyambi okugumiza byembadde nkugamba nkugambye nti kati oli kubali abalina omukululo nagwogeddeko nti omuntu abeerako gyenvuddewe okufuuka ekyo nenkuwa nenkikugamba nti bano bayimba buyimbi twagala Yoweri nga ssente Yoweri weka yeka Yoweri ogenda kubeera minisita w'ebyobusuubuzi otegera kuyimba buyimbi onyambyeko okugumiza bugumiza eyo ennonda ya Uganda oli akugambye nti njagala ayambadde yero Kenya gyeyogerako saabalamuzi bamuteeka mu kisaawe kya mupiira beyasoma naye ne bajja beyakwana nabo ku kyalo ne bajja omusajja oyo twalinga mu nkuruma holo ng'akwata abawala buli muwala amuganyi akwata mukwate ne bayinvestigatinga ne baga nti bwino omutuufu gyali otegera bakususpendinga nako mu hostero ne bakugobako ate mu ssomero ly'egindi enamagunga otegera tebiriwo ebyo tebayita abakungu nkugane nti bano abantu bagwamu bigwe baba tebabisuubira otegera tebabikolerera tebabisaanira ennonda yawano nfu ate palamenti gyeyogerako ndero bannange tulina abantu abamu abakulembeze kati bakogera ku palamenti yokka nga basaana kubeera Lukaya nga bookya bunyama oba wali ewandegeya nga bookya nsenene Tereza kamera nkiddemu basajja mivule nze nkyogedde temuvulana Baba TV bino byange basajja mivule tulina abakulembeze wano mu Uganda nga basaana kubeera Lukaya nga bookya bunyama oba wano mu Ndeeba nga bookya nsenene kakati abo botwalira Hassan Njakabutaala nti bamusengejje oba asaanidde okubeera omukungu otegera abagenda omusengejja mulimu abateeka okuba nga bookya bunyama kakati ate kiri gwe kyogambye ani ate saagala baggalewo TV eno kubanga bayinza kati omukulembeze namulumbi ennyo naye ekinnula ennyana kiba mu kibeere bano bakimanyi tosobola kudda ku diplomat n'owemula ebigambo bananga batuuliriza omubaka wa Uganda aw'e Burundi byeyogeddebitebisikana mukamwa ate njagala okibuuze gundi Haji Kamya wano mu programu yaffe ya live ebeerawo ku Sunday saa 11 Haji Kamya alina enjogera gy'atandise okuleeta ani yabakuza bakuzibwa bano tebakuzibwa kakati akigamba ba opposition tabayitire mu njweka kati kimubuuze bo kati ebyo bye bakola munda nogamba bagende bandope ewa Museveni oba baagala bagende wakatonda kale bagende wakatonda President Museveni yali akomentinga ku nsonga z'amatayo kyaligonza teyali musanyufu n'ebikolwa bye yakolawo ki yagamba nti tayinza kugumiikiriza mbeera bwe bulimba gweyita omukulembeze ogenda okubbe omuntu oli ate nga mukazi empi ati bwolya ngu lwa busungu bungi jangu osabe nkutwale ku deploying e Somalia gyetwetaaga abakambwe bulimba Hassan osomeddeko mu Basajja Mivule University tokkirizanga omuntu egwe okubeera emmindi nti buli taaba yenna ebikola buli kikola kyonna kye baagala bakiteekamu mu taaba yayogera amazima gati kiyakola kyetakyetagisa nakivumirira kati no kankubuulira era leta twalaba ng'omukulu Matayo Kyaligonza yayitibwa agenda kola statement ku nsonga nga tetwamanya byakomawo kati no kankubuulira ekirungi kyo nti gwe oli mu university era you are blessed ntula ku front desk omusajja bamuyita Eri yali kabona njala kulaga the just person God is just omuntu ali just bwakola kabona ng'azaala abaana aba babiri baleetanga abagoberezi baleetanga ebyasava ku kyoto kya Mukama bawangayo ensolo kakati amasavu gano nga bagookya ne gavaamu evvumba eddungi ne ligenda ewa Katonda abaana ba kabona katumuyite Reverend oba Father mu biseera bino Bishop kabona yalinga mukulu nnyo Bishop bamuyitanga Eri abaana be nga baddira ebisava ate ne babirya
ebyandigenze wakatonda ebyandigenze ku kyoto ne babirya kakati katonda akola bwati bayibuli egamba nti katonda n'abatta kubanga tebaali batuukirivu God killed them both of them bw'amala okubatta hear what he did n'agamba Eri nti obwakabona mbukugjeeko tosaana kubeera mukulembeze kabona tiyalinga bishop kabona was the president of that time mu kiseera ekyo Isirayiri nga bakabona be ba president beggwanga ekiseera kyatuuka nga bannabbi be ba president ekiseera kyatuuka nga ba judges be ba president benkomeredde kabona yali president n'amugamba nti obukulembeze bw'eggwanga lino mbukugjeeko nti lwaki walema okuvuna si controllinga yalema okubonereza he refused to punish the evil doers n'amugamba nti wa president mbukugjeeko kyobulema nti buli atadde mu university basajja mivulo osiwa bingi knowledge yonna eri mu basajja mivulo university mwami Museveni ewa Katonda tereza kamera kino nkyogere obaggalawo tv agiggale mwami Museveni nga tugenze ewa Katonda ne tuloopa bano bye batukoze Katonda abadde amuggyako obukulembeze olwaleero for this case ateekwa okubabonereza naloka agamba ku tv